twalire mukoddomi waabwe. Ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'Ekkumi omwaka 2024 twakulaga emboozi y'omukyala Sarah Tayo ow'emyaka 26 eyakuba bba mu mbuga z'amateeka ng'amulanga kuwasa mukyala mulala n'amuteeka mu nnyumba mwe yali yanoba okumala emyaka 4 era bw'atyo n'akomawo okubanja obufumbo bwe. Bba Julius Kenyi ow'emyaka 29 yategeeza nga bw'atayinza kuddira mukyala ono era maama w'omwana we oluvannyuma lw'okumala ebbanga ng'abaliga newankubadde omukyala yabyegaana. Watuka nenkwata simu y'oyo mukyala wange ng'asindikidde musajja gwayagala essente zange nga zaali okwonoona. Kabona jeno gamnaye sirinaamu ku ssente mpola kino na kino na kino era nakwata ebintu nenkola ki nemuwola katone ekyamuluma nti nze kubeera nga saamuwandiika linnya mu kitabo. Olwaleero bano bazzemu okulabikako mu maaso gavunaanyizibwa ku nsonga z'amaka e Kayunga okulaba ensonga nga bwe ziyimiridde. Mu kutandika akulira woofiisi y'amaka e Kayunga Collins Kafeero asoose kubabuulirira n'abayisizaamu ku tteeka erifuga abafumbo na waka waabwe. Oguba omukazi ono n'owasa omukazi omulala mpulya bulungi kannengoba ono neepasa omulala mu nju eyo. Mu tteeka lya gavumenti oyo alina okutandikirawo okukola byeŋŋenda okumuwa. Bano era basabye buli omu okumanya obuvunaanyizibwa bwe mu maka okusobola okwewala okusika omuguwa ekintu ate ekiyinza okukosa omwana n'obulamu bwabwe. Famire ebayita famire erina okubaamu omukazi n'omusajja bantu babiri ate nga empuliziganya weeri. Collins Kafeero wano wasinzidde n'alagira Julius okuzza mukyala we maka ge omugole amufunira awalala. Badde nkusaba otegere nti Katonda omukazi gwe yakola ki? Omukazi gwe yakuwa mu bakazi bonna, that is your woman. Bamuyita na mukazi omukazi alona gwe yakuwa si mukyala. Bino olugudde mu matu ga Ssemakono Nalume Jjiiko bw'ategeezezza nti obufumbo bwabwe bwali bwafa dda. Janze sikyamwagala. Kyenjagala ampa omwana. Ye omukyala naye alabise nga alemeddeko bw'ategeezezza bba nga bw'alina okujja mukyala we mu maka ge. Mugamba nga kugoba mukazi we kubanga kyabujja abasajja babeera n'abakazi bayitirivu. Nze wayinza okubeera amaka gange okukuza omwana wange. Sarah alumiriza bba nti akyamwagala wabula nti aliko mikwano gye egimuwa amagezi amakyamu. Omusajja ono buli kimu ekyange akimanyi. Akimanyi. Wana ali mu kwekaza olw'okuba abantu bamugamba kola bw'oti kola bw'oti. Mu lutuula lwa leero ab'enganda z'omukyala nabo bambalidde mukoddomi waabwe nga baagala akomyewo mukyala we mu maka. Ffe nga famire twagala kuteeka mugwa muki mu bulago kubeera na mwana oyo nga gw'olina ensonga z'oba oli awo z'otayanjulidde mwami ono naye tubadde tusaba okkirize tutambulire ku mateeka. Ne tusaba okakkane ensobi zonna zikolebwa abantu musonyiwe naye akusonyiwe. Awange yagamba omusajja wamwagala yayagala kudda mu maka era takirumyemu wabula nze nga nze taata w'omwana musibirira entanda mutabani wange agende ayogere ne mukazi we bulungi amuwala amuzze mu maka ge batwale obufumbo mu maaso. Wano Collins Kafeero wasinzidde n'alagira abazadde b'enjuyi zombi okwewala okweyingiza mu bufumbo bw'abaana baabwe oba nga babaagaliza emirembe. Mwebale kuzaala muwala ono mwebale nammwe kuzaala mulenzi ono niye mubaleke bagende bakole obufumbo bwabwe ebigambo ebyo bunaku byogera. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba obufumbo bwa bano bwe bunaatambula awatali kwagalana.